kyembuuza do you know the reason why batugamba abasajja nti wasa omukazi gwosinga emyaka 10 n'okweyongerayo mumuleta abakazi okubeera nga balowooza bwe batyo you know why because munoonya bututu so oli bw'agamba alina okusigala ng'alabika bulungi omukazi don't value omuntu ababifaati kati ate olwo oba oli mukazi wagenzeeko muleeba awo oba toweyitanga nti mwabakazi abakyala mwenna abali eyo ng'olina omwana mu mbeera bwe zityo toyimiriranga mu bakyala bamaama baffe abaatuzaala n'ogamba nti wazaala nze maama wange yatuzaala abaana 14 nga tagenzeeko na mu ddwaliro ena yatuzaaliranga nawaka obunafu mukulunga olugezigezi n'amalala naye nga muli banafu tewali nakyosobola kati okuzaala obuzaazi omwana omuyagala naye bamukusitulire busitulizi kati gw'oli mukazi kikaaki mwani agenda bawasa bino byabbi nabyo biveeko bina azirivudi hayusifulunensi ono tumuveeko ono ye bina omulembe gwe gwagenda ebyabina kati mwana omuto gwe bina tandika okuwona omwana amagezi afune engeri gye yegattagatta ave wa nnyina muleke abeera yes aye kati lwaki ogamba ali wa nnyina kati akataleko era oyongedde okasudde kati kwano kikaaki ate lwaki kati ate ani agenda okuwasa nakyeyombekedde nakyeyombeke wagambye mbu omuntu wabeera above 18 alina okubeera ng'erinnya lye liri mu national water erya dodo gye riri ministry of lands ebyo bibye alina okubibeeramu naye ng'ali ku lujja banaffe abagobera programu za Biva Organic nze Dr. Ssenjobe nakuguka mu butonde kujjanjabisa mmere middo na bibala. Biva Organic tuli wano Mengo opposite Masengere ku Biva Organic House ne Hoima opposite Equity Bank. Olwanja kati twogere ku clove oil benefits ne clove tea benefits, mafuta ya kalafu oba gwe tuyita pirawo masala nga bwolaba ku screen yawo. Fe ku Biva Organic tukolamu ka clove oil kano ne tukolamu n'amajani ga clove tea. Abantu abalina ekizibu ky'okuba nti owunya akamwa kakuyamba akadagala kano kalinamu eugenol medicinal component. Kayamba nnyo ku bantu abalina toothache ng'olumizibwa amannyo tonyeza awali erinnya erikuluma oba senyesa akadagala kano ng'omaze otteekako toothpaste. Olwa eugenol benefits ze kalina ne nakyo anti-inflammatory kajja kuyambako nnyo kendeeza belly fats ate n'okuspeeding up bile production mu abalina high cholesterol levels. Nze Dr. Ssenjobe. Bino ebigambo bye twogera olwaleero eno show y'olwaleero egenda kuba nzibumuko nga weebaako n'ebigambo by'otayagala kuwulira biyiteko buyisi ogireke abalala babiwulire biyambeko ku bantu abalala. Gwe wenna ali eyo ng'opulaninga kuwasa ng'ofunye omukazi nti single mother ng'ayina abaana 2 oba 1 oba 5 ng'abaana abo taata waabwe teyafa nga gyali beera mwegendereza nnyo. Sigambye nti basingo mother babi bonna nti tebabawasa naye ebiseera ebisinga obungi nga tonnawasa single mother oyo sooka otegeere ekyamufuula single mother. Abakyala abamu basingle mothers bali eyo ng'anoonya siponsa nga silavu ojja kubeera siponsa w'omukazi in this guys nga tomanyi. Some women will never change okusinziira ku ekyo ekyamufuula single mother. Some women never change. Tebakyuka. Abakyala abamu ebibafuula ba single mothers zibeera nsonga nga zaali nneneko nga zamukyayisa abasajja bonna. On top of that nga bwe yaveewo omusajja yavaayo n'abaana be
oba bwe baayawukana nga yavaayo n'abaana be babiri oba obumu. Kati omukazi ono anoonya siponsa agenda okusponsalinga abaana bano bakule kuba tabasobola. Abakyala abamu basobola abaana baabwe ng'era single mother ng'ali contented ng'era yeezimbira amaka oba yeesetolinga nga ye nga ye aweerera abaana be talina kyayagala ku musajja yenna tayagala ki. Those are the good single mothers. Naye bano abakyala nti nze onompasa n'abaana bange oba omwana wange oyina okusooka okutegeera ebintu bingi nga tonnaba kugwa ddalu nakwewa butwa in the long run. Otherwise ojja kutandika okusula mu nnyumba ng'osula mu slaughter room naye nga tomanyi. That's a very big step. Ng'osula mu slaughter room abasajja bangi basula mu slaughter rooms naye nga yalowooza asula mu kisenge naye nga musula mu slaughter rooms. Abakyala bano abamu nze I have a story from one of my friends. Musajja mukulu ali mu myaka gyange. Yafuna omukyala nga single mother ng'ayina abaana babiri. Teyamanyaako byabaawukanya na mwami we bino bye mufunagana noga nsagala kumanya ebyo mukwana ebintu bya relationship n'okuwasa omuntu oyina okutegeera enkoko byonna byerina okumira olabe oba naawe onoosobola obimira. Tomala gawunga tomala gapaala n'ogenda n'owasa omuntu. In fact relationship enaabamu amakulu ne marriage enaabamu amakulu oyina okutegeera history y'omuntu we yonna naawe mubuulire history yo yonna tomukweka because enkyo omusajja oba omukazi ajja kutegeera ekintu kye wamukweka kibaawukanye bubi nnyo. Mubuulire bw'oba osobola bimugambe kati mwe mumanyikiddwa ensi ebamanyi nti mwe muli ba ssente buli ajja wano ne miliyoni ze 10 oba 2 olina okwebaka naye mugambe nti ekitone nnyo mwateekawo ono bina agambye mulina price tag abaana balina emiwendo eyiye eri mmeka maama ogendera ku mmeka ezivaawo 10 miliyoni 10 lwakuba ebintu byange mbitereka nno banna ng'oli chipu nnyo miliyoni 10 bukumi buuza dodo wamma price tag eri ki nange tutandikira ate awo ku 10 nga nziruse. Kakati badde nkyabagamba bino kambi bano abakyala bo mubandekere gye bujja ngenda bateeka we bajja naye mbadde bagamba basajja bannange tegeera omukyala gw'ogenda okuwasa ng'ayina abaana ng'akugambye nti mpasa oba bw'oba ontwale n'abaki n'abaana bange. Mukyala gwali eyo ng'oli single mother buulira omusajja oyo agenda okuwasa ebizibu ebyakwawukanya n'omusajja. Bwe mba nali wamputu byonna byogere kikutaasa ebizibu ebinajja mu maaso awo. Omusajja ono ategeere omuntu kiddalala gwagenda okwengejinga naye naawe omukazi buuza omusajja kubanga ne basingo daadi weetuli tuli bangi ne basingo fathers bangi kuba naye ndi musajja ne basingo mothers bangi netegeera lwakuba nti ekyenjawulo ekiriwo abasajja bw'ayawukana n'omukyalo oba n'akola divorce kye babeera bategeeza era abasajja tebadda mu kizibu nnyo okutunula emabega oba okukola ebintu ebirala ebitajja behind that bo baba bakiviirako ddala naye ate abakyala tebakivaako. Era wano mbadde nga nina n'omukyala gwe nalaba bwa mwali naye nti yeyawukana n'omusajja naye buli lwasaba omusajja fiizi w'abaana ate omusajja amuyita addeyo eri beba. So ndowooza olaba abakyala ddayirema gye babeeramu. Kati ono friend wange gwe mbadde mbanyumiza ow'abaana babiri yawasa omukyala nga yali single mother. N'abageyi ba single mother bonna si babiri naye beegendereze nnyo beetaaga okubamu ttooki kubanga abakyala bano ekibaawukanya n'abasajja bibaleetera obutaddamu ku trustinga basajja. Abakyala bangi bw'ayawukana n'omusajja yes balina trust issues they will never trust any man. If they are to do that it takes a lot of time to trust you. You have to do a lot of things at some point nebyo tajja kusobola kola to let her understand ng'oyogera bituufu era oli wanjawulo ku ebyo byamutuukako. So bw'obanga ogenda kuwasa ono omukyala yes yes So the reason why most of them don't open up or don't provide baba beetaaga kunansinga kati China the other yes abayina ebiwundu ebyo era ne ate obo oyagala okufumbirwa omusajja nga yakava mu divorce oba abadde alina marriage issues
tomupapya muteekako nnyo pressure ya kukola bintu mangu kigenda kumusembezaayo agenda kulowooza olina byobala ng'ate yakava mu kavuyo k'abaddemu so nakyo kirina okutwala ebbanga olina okumuleka neyesooti nga gwe omulimu gwe gwolina okukola ku musajja oyo kumunansinga kumuwoshingako biri bibaddewo kumubeererawo kubeera mulungi gyali yes kati bwe kiri kubanga yo omusajja aba yadde emabega miles na miles kati omusajja oyo abanga ow'okurestartinga abanga yeetaaga jump start okuddamu obwongo bwo okuzuukuka yeetaaga stimulant kati stimulant eyo erina kuba keya gwe gy'omuteekako abasajja amala n'akomawo n'agivinga in era n'ategeeza okweyongerayo n'omuntu omulala naye nkugambye abakyala ye bw'aba nga anobye oba baawukanye n'omusajja mu bufumbo beside ekyabaawukanya abakyala balwawo nnyo okuddamu okutrustinga and very few yes bo balwirawo ddala abasajja bo nkugambye beerabira yabivaako bo batwala ekiseera kitono nnyo kasafuna omuntu amuvaako omusajja yenna alinga mwana muto engeri gy'oka yalingamu eri omwana ne woba ova kumukuba omwana addamu n'akola ki n'akuhaginga oba n'omusitula ng'alyoke era n'aterera n'abyerabira kati abasajja bati we bali kati mbadde mbawa story nze namukwano gwange yagenda n'awasa single mother ono yalina abaana be babiri bino bye mugamba nti nno tobuulira muntu simanye bya past ojja kutuuka ekiseera obyejjuse omusajja ono yatandika okuweerera abaana abo n'abalabirira n'ava mu kubalabirira n'abasomesa n'abakuza ng'ababe and to make matters worse gaayo ono omukyalo ono teyamuzaalamu baalemererwa okufuna omwana naye okitegeera kati balemererwa okufuna omwana naye omusajja yagala okulaga how men are royal to women or their wives naye bakazi mmwe mutukoze bubi nnyo kakati omusajja yeye yasalawo n'agamba asijja kufuna mukyala mulala kambeere noono omukyala kasa tulina abaana kati here comes omwana n'agenda afuna omuwala ow'okuwasa ng'atuusa okuwasa kati n'afuna omuwala mu one of the kingdoms wano mu Uganda mu one of the kingdoms ng'omwana omuwala gwagenda okuwasa ng'amuwasa okuva mu lubiri one of the kingdoms wano mu Uganda kakati bw'atuuka okuwasa omusajja oli taata w'abaana abo n'ategeera nti omwana wange agenda kuwasa mu luli olulangira mu kika bw'ekiti omusajja yafayiringa omusango mu kkooti ng'abanja abaana be osegeera ng'abanja abaana be kati olw'okubanga maama yali tayagala kufiirwa ttaaci eno y'abaana oba mwana ono ne privilege omwana zaatuuseemu maama yeefuulira ono omusajja eyakuza bano abaana I'm telling you these are facts of life nze nina abantu besobola kuteeka wano mu kamera naye nga bwe nkuteera abantu wano mu kamera otegeera lwaki twogera ebintu ebimu wano omukyalo ono yamala ne yeefuulira ono omusajja eyakuza abaana abo babiri n'amala n'addiŋŋana n'omusajja oli gwe baayawukana naye afayirinze omusango mu kkooti bakwate abaana be babamuwe mu mateeka abaana abakuze ng'ono abasomesezza abakuzizza abalabiridde ng'oli yali just spam donor yes nga oli baayawukana byabwe naye nga kati jjukira nga amateeka era gajja kusala omusango nti oli abanja baana be taata era taata yalina okubeera ku mukolo ogw'okwanjula n'embaga na byonna abaana bano boolabirira nga ba mukyala n'abaana nabo ne bakkiriza abaana bano want it or not blood is thicker than water bano abaana bagenda kunoonya their biological father kikkirize oba okigaane omusajja yabawaabira n'agamba bagende mu DNA
oba abaana si babe kati gwe bina oyinza okugenda mu DNA n'omuntu bw'atyo definitely obeera omanyi babe bali abaana babasajja oli naye the strange thing is olaba kyenjagala okugezaako okugamba abasajja bannanga abali eyo lwaki olabirira abaana abato abatali babo nga taata waabwe gyali it is different okuwasa omukyala single mother ng'okimanyi bulungi nti taata w'abaana abo yafa that one you become their father completely with no doubt yes you become their father era ofuuka taata waabwe that's why era omukyala bw'afiirwa bbaawe ekimukakatako ne beba nga mwafumbirwa mpeta mu bayibuli empeta eyo evaawo kubanga empeta tebeerawo ku muntu mufu empeta evaawo era ne bakukiriza okuddamu okukola ki ekyaki neddamu n'ekugatta n'omusajja oba omukyalo babasasulira lwakubanga kakati gwe ogenda kufuuka like the woman omanyi okubeera nga omusajja asasulira abaana bano because also the parents the actual parents baba tebaagala kutwala buvunaanyizibwa now you put up with this woman who is stressed about school fees bagezaako kuzino n'ew'omwami omwami either ababuulira birala oba ekyo kyakola kitasasula kati gweokubeera ne peace ewaka sasula school fees olabirira abaana so that you have a happy woman bina omukazi bw'akeera ku makya n'azaala abaana mu musajja abaana abo babeera baani babeera ba musajja gwabazaddemu webale nnyo naye nze ekikutambuza n'abaana b'omusajja n'ogenda nabo kiki anti oluusi babeera bato nnyo nga when they are young balina kubeera nga bali mu mikono gyange and at times you find that abazadde babano nga they are irresponsible nga either they are drunkards oba if not they are addicted to certain things tolabangako omukazi afiira mu kuzaala n'azaala omwana ne bamugyamu ne bamuteeka wali omukyala n'afa wano abaana abo bakulira mu mikono gyange bakulira mikono gya taata muzadde ali webale nnyo kati gwe singa wafaani yandibakuziza nga tonagenda nabo webale nnyo kati leka abaana b'omusajja wa kitaabwe oba babonaabona oba abatta oba abatuga oba abaliira ku kyayi nga kyankya babe if you want peace leka abaana b'omusajja emubanga mwawukanye naye abeere n'abaana be kubanga ewali ofumbirwa omusajja oyo tewajja n'abaana abo lwaki ogenda ne badeni gy'otaagenda naye wa musajja mwe basajjamu abali eyo abawasa abakazi abalina abaana modula eyo ng'okimanyi bulungi nti taata w'abaana abo gy'ali ogenda kutuuka mu bukadde eno ffe gye tuli ofiire bwerere weetuge nga bakugyeko abaana abo nga bulijjo olowooza babo okulabirira abaana b'omuntu b'otazaala ku lw'okubanga mbu oli mulaavu noono omukyala eyo tebeera laavu that is stupidity oba obeera busiru eyo tebeera laavu because those kids will never be yours it is like painting someone's house n'ogiteekako langi ennungi ennyo n'oginyiriza oba okukuuma ennyumba keyateeka it will never be yours even if ng'oli keyateeka w'ennyumba ne bw'onoogisiiga langi n'okyusa tayiro n'okulotya that house does not belong to you era owona w'ennyumba eyo agenda kujja kugambe va mu nnyumba yange that is why abantu abapangisa ennyumba tasiiga nnyumba langi ne wagyonoona atoyi ne weemenyeka akubira landlord kati beba n'abaana so eyo tebeera lave yebeera stupidity yes kati ono omukazi njagala mumanyi wano like omuntu bagamba mbuno omusajja wabata akwagalira mwana wo batakwagala yes nabo babategeeza ati just bwagale naye nga tubalabira fees kakati ebigambo ebyo byonna bya bunafu bwa bwongo ebintu ebyogamba nti omuntu atayagala mwana wo abeera takwagala ebyo tebiriiyo ebyo ndowooza byandikoze namu maka g'abasajja kubanga nze nkulese mu maka gange osanzewo abaana wano ewaabwe naye ate gwe okutta abaana b'omusajja omulala obalese mu maka g'eno ate awatali waabwe kati nkuwadde scenario yiiyo tewaliwo muntu akugamba mbu oba toyagala baana bange nange tonjagala togwa mu laavu na baana laavu bagikola abantu bakulu babiri laavu yaba adults si y'abantu babiri mwewale nnyo okugwa mu laavu mbuno sibe ngudde mu laavu n'omukazi kubanga alina abaana kanjagala abaana be as a trap omukazi okunjagalirako that is rubbish obwo busiru
Bane bagamba onjagala nzenna. Nebigendeko. Yes, n'abaana. Love tebera y'abaana. Kati why do you That is why mba mwebase mu kisenge mwebakayo gwe ne mukyala wo. Temwebakayo n'abaana era n'omwana owamwe gwe muzaala bwaweze emyaka 3 nga mujjayo n'esatu mingi. So kyagala okungamba nti bwembanoba ng'omwana bamujjayo. Bwembanoba nobenzeka. Leka abaana b'omusajja. Abaana bajja kunchawa. I've seen mukwano. Abazadde abaana bakyaya abazadde baabwe nga ba stepmother ya musala asala bwati nakolako show ngeri ku ebyo ebintu nera yakyawa maama we. Bonna ba stepmothers sibe bamu nga bwe nkugambye nti bonna ba single mothers si babi era ne ba stepmothers bonna sibe babi. Tosobola kusiga kifaananyi kya stepmother we yali omu n'okisiga ba stepmothers bonna ate tosobola kusiga kifaananyi kya single mother yali omu n'okisiga ba single mothers bonna. N'abasajja kye kimu. Ngoli bwajja omukazi n'avaayo olwa abakazi abanafuba obwongo najja n'agamba abasajja mbwa abasajja bantama tombulira abasajja naye nga yayagala omusajja ogwo eyamukola ebibi bye yamukola. Kati gwe nojja n'ogamba oba baganda oba yali musogo oba mugisu oba munyankole n'ogamba abanyankole si baagala bonna webaka nabo. Abanyankole bonna wabalaba abasajja abaganda bonna wabalabako. Baki abavaawa akwata oluguudo lw'enyo gw'olina bubeezi bizibu byo so waliyo togeneralizinga bintu. Oyo owuwo gwe wali olina ye yali omusiru ye yali embwa gy'otaatwala ku veterinary doctor gijjanjaba ye yali embwayo. Abasajja abalala bonna si mbwa. Owuwo eyakuzaalamu ye yali embwa. Okitegeera? So kakati mu abasajja olina okutegeera bino ebintu bituyambeko okuwangaala bannange. Ogenda kulabirira omukyala obeere sponsor. Abakazi banoonya ba sponsor. You will become a transaction. Ogenda kubeera transaction. Okolerera omukazi omala okolerera omukazi ofuuke trash. Ogenda kwetta. Tulabye abasajja bangi wano nga bakogolwa abaana nga bamugjeeko omwana nga bamugaasi wuwo. Naye nga ye mwana gw'abadde alinamu essuubi amuwedde paka ku university. Nze juzi wano nina mukwano gwange saagala mwogera wano linnya twaziise taata we ye Masaka. One of the great Haji yamusomesa n'amutuusa ku university n'akola buli kintu nga era ye mwana omukulu mu maka. Naye bwe twabadde ku ntaana nga tumaliriza bagenda okusaako omusika simanyi biki maama we n'ayogererawo n'agamba Musa tebakuzaala wano. N'ayita balamu baawo baganda babba omugenzi n'abazze manju mu luumu eyo ne babeera mu kafubo nga tetubitegeera nga tuli awo kulumbisa 10 ng'ono ye mwana omukulu mu luggya yamala ne university alina n'omulimu ze banka. Omukazi n'agenda n'abagamba nti oyo si wa wano naye mbadde nasirikira ekyama. Women, there are certain secrets they go within their graves. Si buli mukazi nti omumwa gwe guseerera ng'abakazi bonna abalala. Abakazi balina ebintu bye bafa nabyo nga tajja bikugamba. Kati omusajja yafa ng'alabiridde ono omwana amukuziza ye mwana omukulu mu luggya bonna ekitiibwa ekyo kyonna kyonna. Omukazi yabyogerera ku ntaana nga bba amaze okufa n'agamba ono tajja kusika. Ne bagamba ate lwaki anti si wa wano. Mu bantu b'ekitiibwa omwana yali asse nnyina yali amusse. Bamumuggyako bujja ng'ayagala kumugagambula kumuyuzaayuza ng'ayagala kumukuba bubi nnyo. Era n'amugamba n'amubuulira era ne lukiiko ne lutuula ne bamugamba nti oli wa wano bakuzaala gindi era taatawo ye gundi ne wano ku lumbe waali. Era n'amugamba taatawo ye gundi era yuli wali era n'omusajja ne bamuyita. Kano omusajja naye yali asirise. Bonna nga we bali awo. So omuntu akola ekibi aba akumanya nga era yaliwo. Omwana omuvubuka n'agamba nti kakati eri gyongabye sijja kgendayo naye no gye mbadde nvuddeyo kati kankole ekika ekyange. Era saawa zino yaŋŋambye njagala kuzaala baana 10. Abadde alina omukazi ogwo kati aleka yafunye owokubiri. Yaŋŋambye ayagala kufuna bakazi nga 14 bakuzaalamu baana bonna. Yaŋŋambye ayagala kuweza baana 10. Mukazi ki? Ate olwedde ye Musa. Abaana buli omu bw'azaalayo abaana 10 be 10 aga kakati agatteko n'ebyeddiini ndowooza yajja bivaamu akola kika kike. So ndowooza olaba abantu engeri abasajja engeri gye tubeera gye tugetinga confused.
kulw'ekitonde kino ekiyitibwa ekikyala nze kyova olaba ebiseera ebimu abakyala sibaagala omukazi yandirowoozeza ku musajja ekitiibwa kale bagamba omulambo teguswala naye neddo abeera alimba kati ndowooza olabye bakazi mmwe empisa zammwe kyova olaba ngamba abasajja okubeegendereza ennyo okirabye abakazi mwetaaga okwegenderezebwa ennyo kubanga abakazi mukola ebintu ebyewuunyisa so basajjamu abali eyo bino mubitwale nga nsonga nkulu namba 2 weewale nnyo namba 3 weewale nnyo okugwa mu mukwano n'omukazi omwavu mu mpisa si mu ssente bimenyamenya byonna omukazi ng'ewaabwe tebalina ssente nga naye kennyini talina ssente tali ku respectinga nga gwokolerera ate nga lwaki abakazi bangi nnyo abakyaya abasajja nga babalanga bwavu naye ng'obwavu bwanenyeza omusajja gwayawukana naye muto ku kitaawe naye nga kitaawe mwavu tannaba kumukyawa naye ate akyawa ono omusajja eyakera ku makya n'amukwana ne baagalana n'obeera naye oba muli mu relationship oba mugetinze ne into marriage buli kaseera omukazi yakulangira obwavu muli bwavu muli bubi enjuyo tekulaakulana temweyongerako mukebere nnyo gy'ogenda okuwasa omukyala kebera nnyo gy'ojja omukyala babeera baavu babeera bazza musango omukisa guyinza okuba nga guli anti kati oyina kuwasa mukazi arespecting ekyo ekitono ky'olina ng'era ali willing okukyongerako akuyambeko ng'ono bulijjo bwagamba nti nno ajja ne brains ze mwezimbe naye ng'ewaabwe wamulemye okuzimba Ndoza muwulira obubbi obusetingi so mugenda kubbibwa ate babeeranga akola bati ziririddawa ideas zo zikulemye okukozesa gwe kennyini weeremereddwa weetaddeko ne price tag nti oli wa miliyoni 1,000 lwetokozesa ideas ezo n'obeera ne ssente so kakati basajja bannange mwegendereze nnyo abakyala bano omukyala ewaabwe baavu ate gwe akulangira obwavu gwe akunenya lwa butaba na ssente ezitali waabwe ne taata we zaatalina nga ate taata we mukulu okukusinga gwe naye tazirina ate abakazi bangi nnyo beerabira nti bo be baavu for as long as singa okeera ku makya n'okwata omwana w'omuntu n'omuteeka ewaka kyuyo gye wakeera ku makya n'opangisa oba n'ozimba oba muzibu omusajja oyo ng'asobola okulekawo awo 5,000 olina okurespectinga ennyo 5,000 ezo omusajja zaleseewo si kumugamba nti mwavu olina okirespectinga ate olwana ennyo okulaba nga zisukka ku 5,000 oteekewo ideas zo gwe bulijjo eziboyiringa ezibeera wano bwezi ziteekewo 5,000 zino zeeyongereko gwe contributinga ku 5 zino zifuuke 5 ng'oteekawo ideas zo n'amagezi go g'oleese brains zo okuvaewamu akwanamu omwami omulala no si kukwana naye manya enfuna ya bbaawo oba omwagalwawo omuyambi otya okuva ku ddaala ery' 5,000 atuuke ku 5,000 naye ati mulimu abamu nga balina ng'olabira ddala ng'abeera n'essente naye n'ajjako ng'ajjako muswazi anti kati abasajja abamu we bati abeera n'ebiruubirira lwaki akuwa ssente okitegedde kakati buli lwobeera nga olina omusajja nga takuwa ssente ng'ogambye simanya alina ssente naye omusajja nga okumugjako ssente kizibu nnyo nabagamba abantu abamu bafuna ssente zaabwe nga baziggyemu hardship abamu baakulira mu mbeera embi ng'essente ze za accountability kati gwe olaba ng'omusajja wo takuwa ssente naye ng'azirina gwe beera kyakulabirako gy'ali tandika omuwa ssente gwe tandika okunoonyezeza omuweeko naye anti alina yayongerwako ne mu Bible mwekiri gwe tandika okunoonya ssente gwe zizo tuziplaningira obwavu obwange bujja ddi so nga nze ndi ezizo
ng'ate ozijja kunze n'otereka baddange oba yabadde ki gwe bajja tugira ku YouTube tusalemu awo tupozingemu like the volume ne beegira ku YouTube bajja tugira oba tukyuse ekifo bajjawo wali emmotoka tudde wali bagijjako buli wabadde ki agijjako n'agizaako volume eyo eyitamu eno etutataaganya kati bagijjeeko so mbadde nkyakugamba wanje tetumala tugenda kumaliriza mutusaasiremu katono munaye nti bajja tuflaginga okay so tubadde tukyagenda mu maaso ngambagamba nti tusonyiwe embeera eyo esobola okuviirako omuntu n'obulemu obulemu engeri nnyingi nnyo esobola okuviirako omuntu obulwadde bw'obwongo obulwadde bw'omutwe okitegeera kayimba akazaamu amaanyi naye nga olabira omusajja ate ngaolaba munene nga ali motoka atudde yekka yekka olabira omusajja ng'akaaba neŋŋamba I was just thinking neŋŋamba imagine yagamba imagine n'ogenda n'okolera abantu yegwe breadwinner nga tebasiima bonna yes kati ekiri kyenkugambye bonna bonna so neŋŋamba era nabakikaba musaba ssente bannanga ayisaba amaanyi ng'olebeddala olebaddeko n'ogamba I think now suicide ndoza kati let me be suicide yes bambi bamuweerezanga messages I just pray wherever they are abasajja bangi balivinga obulamu bwe butyo kyekiri kyenkugambye nti bw'ofuna ng'omukazi nga tasiima muleke some people had to change kiringa okufuna omuntu ng'alina ebizibu bingi naye ng'agaanye okukkiriza ebintu ebimu bireka for instance omuntu asobola okufiirwa bazadde be maama aba n'amufaako ng'amwagala nnyo oba taata oba n'afiirwa omwana we olina okukitegeera nti okufa kuli nomo okufa is part of life then olina okukkiriza nti ono omuntu yakola ki yafa n'omuvaako n'omwerabira ne gyali n'atebenkerayo ki mirembe naye bw'osanga ng'omuntu bw'atyo nga ye yafiirwa omuntu nga buli kaseera we mubeera muli mulaavu ye n'atandika maama wange nzijukidde maama wange nzijukira nera akantu ako katrendinga nnyo nkwegayiridde abantu abafaanana we batyo baveeko omuntu afaanana bw'atyo muleke mu mirembe omusabire busabizi tojja kukola naye relationship era tojja kukola naye marriage omuntu ow'ekika bwekityo agenda kudraginga mpola mpola into depression ogenda nakufa nga tomanyi kitegeeza okwerabira taata w'obama agenda kusika agenda kudraginga mpola mpola kubanga abo abantu they are hard to change such people need beetaaga psychiatrics abatayagala obere happy for example kubanga gwe akufrustratinga oyingire mu mbeera ye gy'alimu alina okufoosinga kubanga omwagala gw'okozesa kwagala omufaanane bangamba n'okungamba nti kasita abeera nga gw'olina abazadde nga ye talina ng'agamba kale singa n'owange yali wa okitegedde kati buli lwofunanga omuntu ng'ayingizayingiza ezo elements mu relationship you are there to make love to be loved and to love each other back but no marriage but you are not there to nurse but it's not their fault omuntu afiiriddwa because omuntu akufiirwa kirala n'okukkiriza nti nafiirwa nebiggwa si gw'osoose okufiirwa nnyoko oba kitaawo ate si gw'osembyeyo so ebintu ebimu tobiyingizanga mu relationship kati atulaba nga yafiirwa nga manyo kati asobola okubeera kigenda nga kugobako abantu bonna kati kyalina okukola kugenda wa psychiatrist ogambye olina okwebuulirira gwe kennyini ng'olabira ku abo olwedda abaafiirwa edda nga bo batambula nga si bye baliko nga si bye baliko okiveeko otambule kitegeeza teyayawukana naye wayawukana just that munnange bina
tewali bina kankubuulire bina tewaliiwo muntu waliwo abeera yakuyisa obubi ng'olina bina bwemusanga alabika bubi nina okwogera njagala ompulirize tewali ayina budde bwogera ku muntu gwe yakyawa buli lwosanganga omuntu ng'ali eyayogera ku muntu gwe bayawukana naye omuntu oli aba yamusigalamu ono yagaana buganye kukkiriza the fact nti oli yagenda oyinza okuba nga era abantu be batyo bazirani lwaki ate oyina nesoobyo oyinza okuba ng'okyajjukira bye yakuyisaamu lwaki ate ye tumuleka nayeyongerayo anti yeeyeyongere naye nina okwogera ebyanyiiza n'ebibuulira abalala birikoma tebigenda kukoma ngafunye omuntu kati ani abonaabona nedda olaba naawe era okyayogera ku John paka kati wayawukana ne John emyaka 21 yawasa nadda naye okyali wano okanduse wenno bwagejja nenjogera banna ekisusse lwaki tobeerako nga engineer kati genda bayambala obubi nga kisusse lwaki yambala nga engineer kusinga okunama Gwani akusinga okwambala obimuyiga. Nze muganye okunjogerako. Kakati wulira kino. Bina kyoba okola weegatte obutundutundu oddeyo omusajja gwe wadduka. Kizibu. Anti kati muliveeko. Kati lekera omwogerako kuba isinaza nti simulowoozaako naye bwe mba ndabanga waliwo ekingamba naye omusajja. Ojja bwereere. So ebyo ebintu bye twogeddeko byonna tukyabyogerako era tukyeyongerayo. Twogedde ku bantu ab'enjawulo. Omukyalo omulala gw'otalina kwesembereza ye mukyala gw'ospendingako sente nga yaliwo okuggyako sente n'okusaba ebyetaago bye naye nga tafaayo gwe ku emotions zo ne your well-being nga it doesn't care oba gw'olidde nze njagala sente oba nze siridde oba gwe tolidde oba olidde nga tafaayo nga gwe newomugamba omukazi alina ebyetaaga ebitalinda abeera commanding okitegeera oyo omukyala ajja nakwenderewo kiriza obagamba abakazi abo akusaba ekintu nga wakyogeredde wayagala oyo okikolere mwesonyiwe togenda kumusobola kubanga bw'otaakikole agenda kuteekawo option abo abantu badisrespectinga badimiininga tebagenda kuwa kitiibwa wantu wonna ne bw'olikola ebintu ebyenkana bitya ekisooka tebasiima omukazi alivinga beyond her means ofune miliyoni emu omwezi oba toyina na mulimu gw'okola naye omusajja sente zakuteekako era tosiima buli sente zakuweera olabanga ntono omukazi n'omuwa sente ku makya n'agenda mu tawuni ne ku ssaawa mukaaga era nakukubira ng'ayagala sente endala ne ku 14 n'agamba era neziwapadde nazo tezimaze kati abantu weba kati obeera yagala asabaani kati gwe gwotuulako dyawo n'olowooza kuona omusajja jajja sente z'omuleega so yakulaga nti alina sente zonna zonna baawo zaakola zirabirira gwe This is one of the reasons lwaki bakazi mmwe mugenda kuziikibwa wammwe mwababiri mugenda kuziikibwa wammwe abakadde bammwe naye ng'omukazi alina kuziikibwa wabba kubanga naawe bina maama wo waali wa kitaawo maama wo si ye yazimba amaka go wobeera ensimbi zimuwe siga maama wo ngenda kukuba n'essimu gezo wakani amaka g'ebukoto nsimbi ziwoome maka gaali ga taatawo omugenzi nedda nkubuulire ate they shared buli omu brought in contribution buli omu yaleeta contribution mmwe kye mutaagala saawa zino kye mwadvising abaana b'abantu abawala bo babawe buwi ndowooza olaba guli omulembe gwali gwabwe jackpot 5-0 ani yakubulidde gyembeera guli ku 5-0 so mama wo contributed with your dad yes they did and they had a happy life. For you are advising this generation to get free things from men without any contribution. Do you see how bad you are to this generation? You're a curse.
muli kasi ku generation eno mu abakazi ababiri mu advising abaana b'abantu ku mulembe guno babawe ebintu eby'obwereere nga mwe bakadde bammwe bamama baabwe bayamba ku bakitabu okubeera obulungi kulaba naffe tukola balwaki tebakola baani bakazi bakola abaana abawala bakola naye naakugambye nti sente ezizezo ziba za emergency sigatta ku musajja mbadde mugamba okiraba ndowooza you people you have done more harm than good okwonoona omulembe guno gwe nga tonnazifuna kyogamba nti gwe baawo bw'alibeera ayina envi gwe ogenda kubeera nga ng'odda buto okimanyi nti Dodo ku ssaawa zino olina emyaka 34 naye n'ogeza ofumbirwa ssaawa zino omusajja nga wa myaka 40 omusajja oyo anaagenza oweza emyaka 60 agenda kuba akyalina amaanyi naye nga gwe tosobola yadde ositula akadomola kalita 10 so kati onoonya bagagga kati ate enkindo ze musiiba mukaabamba olukindo lwakuziba luti simanyi naye kakati ndowooza Sheno obeeko nowano kuba kakati sijja kusobola kugenda mu maaso n'abantu balwana na butonde kuba kati ono omuwala kati awo oba ozadde oba ozadde mwenna abatulaba temutwala bigambo by'abakazi bano kubanga boonoonefu ensi ebalemeredde batuuse ku kisenge bakuwamye kati babawabisa bw'obanga kati gwe Dodo kugina emyaka gyo ng'otuuse ne mu level etasobola na kusitula mwana mu lubuto ng'oyagala bamukusitulire busitulizi kiki ky'osobola kulya mbizi omanyi muwomerwa nnyo embizi naye kandabe omanyi nekyendowooza tewaliwo omusajja gw'ogenda kuyamba ng'akaddiye nga gwe tokaddiye kyembuuza do you know the reason why batugamba abasajja nti wasa omukazi gw'osinga emyaka 10 n'okweyongerayo mumuletera abakazi okubeera nga balowooza bwe batyo you know why because munoonya bututu so oli bw'agamba alina okusigala ng'alabika bulungi omukazi don't value omuntu bifaati kati ate olwo oli mukazi wagenze kumuleeba awo oba toweyitanga nti mwabakazi abakyala mwenna abali eyo ng'olina omwana mu mbeera bwe zityo toyimiriranga mu bakyala bamaama baffe abaatuzaala n'ogamba nti wazaala nze maama wange yatuzaala abaana 14 nga tagenzeeko na mu ddwaliro ena yatuzaaliranga nawaka obunafu mukulunga olugezigezi n'amalala naye nga muli banafu tewali nakyosobola kati okuzaala obuzaazi omwana omuyagala naye bamukusitulire busitulizi kati gw'oli mukazi kikaaki mwani agenda obawasa bino ebya bina byo biveeko bina azirivudi hayusefulness ono tumuveeko ono ye bina omulembe gwe gwagenda ebya bina kati mwana omuto kati kyogamba basara gwe bina tandika okuwona omwana amagezi afune engeri gye yeegattagatta ave ewa nnyina muleke abeera yes aye kati lwaki ogamba ali wa nnyina kati akataleko era oyongedde okasudde katikwano kikaaki ate lwaki kati ate ani agenda okuwasa nakyeyombekedde nakyeyombeke wagambye mbu omuntu wabeera above 18 alina okubeera ng'erinnya lye liri mu national water erya Dodo gye liri ministry of lands ebyo bibye alina okubibeeramu naye ng'ali ku luggya si kugenda kola wali maka ate atya mu nnono yaffe eya wano tewaliwo omukazi abeera n'amaka kyova olaba muwasizaamu abasajja era ne babakubiramu kati olaba maama ababeera ewala ennyo mu kyalo kati ng'oyagala omuntu ng'ate akolera Kampala ojja kusigala nga oli ku luggya togamba nti nina ewange tewaliwo omukazi abeera nawwe
ale ugambye mbunina oku addinga value value addinga kubera azimbe kati wabanga ngaina property eyiye ng'omukyala teekamu zirina kubeeramu bapangisa zirina kuba money generation aye kati yasigalewa beera ewammwe olina okubeera ewammwe kubanga otuusa emyaka fumbirwa ne bino ebintu byolowooza nti byosimanyi n'akayumba kalekeeyo kateekemu abapangisa kaveemu sente zibayambe fumbirwa mangu nnyo gana amaka ge mwongera ne muteekamu n'embwa ennene ne mukola bigenda kwongera kubabeezaawo funa mangu omuntu gwe weezingako obudde tewali omuntu eyeekulaakulanye and then si kwekulaakulanya ng'oli mukazi olemeddwa obufumbo n'ensi oli bufumbo bwalima tewali musajja akusobola muli wano ogobye basingo mother ogobye banakyeyombeke tolina bulema mufune abasajja mangu nnyo saawa zino ndaba wano ku YouTube basindika message ku TikTok funa mangu nnyo omusajja oyo munaŋŋamba nga eyo point mugivuddeko kubanga abasajja tebakyayina budde kyova olaba bina buli kaseera buli video gye tuteekayo bagamba oyiyise naye nga oyogera mwattu okanya kuwumba bisambi bisiige simanyi oyiro bamuyita nabalaba ekisambi ekyeru tewaliwo kisambi wano maama gwolaba ki era abali eyo abakwepikira okisinga n'ekikyo muno si mwe bateeka ebyuma muno si mwe muli ebyuma baaba nedda bina tugende mu maaso kakati tubadde ku ki awo tubaddemuuko mu kusekamu so kati omukyala nga ye alinda nga omusajja takusiima nga omukazi tasiima ne bwoleta sente meka tasiima abo abantu abo nga ye akusaba busabi bintu na sente nga tadiriza with emotions takulowoozaako nti naye n'omuntu gwensabye sente ku makya ne musaba mu afternoon ne musaba ne evening atalina banka omuntu akola mulimu ki of course omuntu oba omanyi n'omulimu gwakola sente abanzibe abakazi b'ennaku zino batuuse n'okubbisa abasajja bebe tulaba bambi nga balina abasajja bambi nolaba nga omusajja abba kulw'okuba ng'ayagala kusatisfyinga gwe family never put yourself naye babeera financial pressure mbuno lwa oyagala kumakinga mukazi happy tokikola bambi ogenda kufuna ebizibu abwerera tono omukazi yagenda kweyongerayo bweyongezi the moment you crash like this nogwamu oba nofuna ekizibu ekikwatagana ne finance nabiki yagenda kweyongerayo bweyongezi bana abakazi babeera ne option ab'ennaku zino naye nga si bonna ate era waliwo omukyala gw'osanga nga muwala muto myaka 3 oba 29 oba 25 abavudde mu maka agabuuliriddwa abaana ababuulirire singa mmwe abaakula omuwawa naye nga bakyetwala badifekita weebali bangi nnyo naye beebazibwa ab'okutuukako abatali nga mmwe abaakula tubeera twetaaga okubeera nga oli alina okubeera ng'alina obugumiikiriza ky'olina okusooka okukkiriza gwe kennyini kumanya nti oli mukazi weetaaga okubeera wansi w'omusajja naye okimanyi n'ennaku zino abasajja tebakyayagala kuwasa because mwabafuukira ekizibu mwafuuka bayaaye buli kimu neera waliwo omu yali acomplaininga nga yazaala balenzi naye ng'omulenzi ye ali about 45 oba yali 40 nga yagaana okuwasa ng'ali 50 naye ng'alina akaana so yagamba bannaaye namugamba muno wasa omusajja n'agaana abantu bangi nnyo babeera n'ebyabatuukako ne bagaanira ddala n'ava ku bintu ebyo babeerawo olw'ensonga ze ng'omuntu naye nkugambye abaana b'abantu gye bali ababuulirire osobola okutegeera omuwala gw'onoowasa ategeera ne bw'aba muto ebintu obubonero bungi nnyo obujja bubeerawo mukazi azeewaka omuwala azze okulabako oba ku muzigo oba ki nosanga nga yakwolezza agezezza engoye akugololedde kati wulira omuyayumbu afuuse eddobi naye gwe wavaawa oli mukazi kikaki neddamuotandise okukola ebintu by'abafumbo ng'ovudde mu girlfriend duties oyingidde mu kati kankubuulire bebi bino ebintu it's a process kiringa kutandika company bw'otandika kampani nga mpya nga ntonotono yegwe omukozi namba emu asooka tosooka kubeera boosi
obadde okimanyi ekyo ebintu by'obufumbo biringa kutandika bizinensi oba kampani yegwe employe asooka yegwe mukozi asooka mukampani oba dduuka oba otandise edduuka oba hardware yegwe omukozi asooka byolina nga tewali naabikutumye kati mwe mukulunga lugezigezi mbosimanyi nazze wano mbu ndi mukozi mbu nazze wano kufumba obugenyi bw'omuwala oba omukazi ng'okyadde wa boyfriend oba omusajja gw'oyagala akuwase buggwako ng'amaze kubuuza kasita akugamba you most welcome how are you oba good afternoon oba wasize otya oba wasiibye otya obugenyi buweddeko si kufuluma naye nga waliwo bafumbye ne booza ne batabawasa kuwasa kika ki kwe mutegeeza nze nalaba abantu ku university enkuma university nga bane abaana nga bagenda ku bufumbo bwa weekend ne booza oluusi n'abeera ne ku university n'ayoza naye n'amaliriza university n'agraduate nga pepe soja nga yali akola ku airport n'awasaamu omulala kambabuuze so mmwe meaning y'obufumbo mpeta muntegeera yammwe obufumbo bw'empeta bwokka bwe bufumbo kanisa batubuulira we need to understand tetulina nagenda mu nnyumba zammwe we need to be dating from outside twetegeere so oyagala omusajja akuwase nga baakugjamu nennabaana nga tokyalina mugaso ensi ekukuuse yes ate lwaki babeera bamugjamu nabaana takumanyi olina ebirwadde byo by'okukuta nabyo toyagala musajja that's why we have dating gundi egundi ey'okudatinga ebigenda kwemanyirawa mu nsiko omanyi kye bayita omusajja okutegeera omukazi newona okuyaya mutusobola okusisinkana wano kale raba ono omukazi yes no seriously neera abaana neera mu kanisa be batwe batugamba saagala ovumaganye maama wo yakuzaala genda obuuze maama wo nessengaawo nti bwe bagamba nti omusajja akumanyi baba bategeeza ki mumwagala nnyo ebya testing kati daba mwaganye ebya testing no why do you olaba ne tebakyagaba na jalibu ya bunyeebwa babusiiringa kuntwala mu nyumba kugaba jalibu abawala amma temugaba bigambo bya mukazi ono yayitako wamma kankubule wamma nammwe bameka bawadde jalibu ne batabawasa bameka aboozezza engoye bameka basiimudde ennyumba z'abasajja ne batabawasa rubbish baali bakubuuliddeko ensonga lwaki tebabawasizza baali bakubuuliddeko lwaki tebabawasa nze nalaba abaana nga babonabona ku university ngende waabe w'abasajja ne basanga waliyo ne youth galimpitawa ebikututte birala n'opakulula birala ate mpakulula obikututte birala n'ogwa mu birala for you people even disrespectful muli babbi bubbi no why yes so I am feeling at home I am trying to clean up no sanga brush you find a brush ngerimu enviri zomu gwemviri zo nyimpi ogenda okulanga osangamu oluviri nga luwanvu mweru omanyi kye bayita dating omanyi kye bayita dating kwe kubeera nga oyagala gezaako okuyingira mu bulamu bw'omuntu omuwangule era okudatinga omuntu oba okuyingira mu relationship n'omuntu tekitegeeza nti oyo omuntu talinayo bantu balala bayagala naawe tekitegeeza nti olina bantu bakwagalaomuntu asanga galimpitawa wansi lwaki temuzijja anti kati mwekwateko otandika omugamba nti nze kakati nze ngenda okubeera nga nzija wano kakati bino saa kuddamu bisanga wano abalala bonna balekere era beererawo ddala osimbewo amakanda ozze wiikendi ozzeemu kujja wiikendi esembayo mu mwezi ono mwana wa nnyoko mbeera nkola maama kikyo kye mutasobola kugumiikiriza kye natambudde nakyo obeera okola so kati okukola kakukumalira ebizibu byo byonna nedda bannaye nedda mulimba amma temuwuliza bigambo bya injinia leka leero injinia mmwe bakazi bamukonzize n'abakazi babula okubeera nga basinga omumama abaana ne bajjamu n'embuto ogenda okulanga n'abaana naye bagitwaliddemu olabye ekyo kiri kyenkugambye lwakubanga kubatwala wamwe waka nga mwagala jalibu gwe bw'ogende waba w'omusajja oba mu maka g'omusajja oba muzigo gwapangisa tandika okukeberamu buli kimu kyonna kyolaba ekitasaanamu obyoganizinge kye bayita okumwekwata si kumulandukirako bisima ebintu biki kondo munkozese ate teyakuwasa
naawe kenyini toyagala kumufumbirwa bigenda kusigala nga bibeeramu kubanga mweyiga kyogenda mukubeekesire mulaba munda wabweru yes mena nina ogambye mbuno mwetegereze okwetegereza omuntu etiza okubeera close naye si kujja wansi ne wairo anti ku weekend ennaku endala nguliwa era lwaki ngende ewuweeka waliyo kyekyo kata tuyumbira kinti ate wasanzeyo bino confusing. And I'm telling people not to do that because I was telling you that I was sharing an experience. Gw'abantu ababenalaba ku university. Ekyo lwaki nze sigenda w'abagayi. Ojja anti katubeere wammwe. Era gwe beere wammwe. Gwe kola ku radio 4 fe tutegeka aba A+ w'oliva okwo nga tukuze kabaale fe situyina buzibu. Gwe era sigala awo. Ennaku zino mugulu omulembe. Before you know nti n'omwana wange amanyi kino ye yaba akikubulira ng'akimanyi n'okusinga. Abasajja mubawe. Mubawe. Paka waalifuna, paka woolifuna akutwala. N'ebino mbu temugendayo, kimanyi temukola ki? Ani awa? Kubanga tomanyi mutuufu y'ani. Tuwawe. Babeera n'endwadde ze. Tumagala kukozesa kondomu. Zutya. Kati baziweze netaso bazigadde. Abagenda bikomyawo mpola. It was a 3-month situation. Era bweziri mu dduuka somewhere. But I'm saying tumagala kukozesa galipita wa number 2. Mumwagala. Tumire pills. Ezaje. Ate lwaki involving yourself n'omuntu atali willing kutwala. Ogambye onategera batya anakutwala. You are the driver. Ate olina obeera naye. Ayina price tag. That's why don't I tell you that put a price tag bwagenda nga wakirinawo obeera olina z'olina. Katolaba nti bizinensi eyo gye mukola era balemesezza okutuuka ku kye mwetaaga. Kamba w'amagezi. Katusigale mu kyaki tufumbirwe Yesu. Kati nno mulwana naye ate bulwanyi. Kati bino bye muliko ebya kyaki olwana na Yesu. Olwana naye. Nange Yesu ye. In this guys. Ky'olina okumanya nti olina okubeera n'omuntu n'omwekwata. Nemweyiga nga tomuwa gaapu. Era kwotegerera nti omuntu ono alabika tandiiko kwe kubeera n'omuntu ng'omuli close ne bamukubira essimu either n'atagikwata oba n'agikwata n'avaawo n'ayogerera eri. Kikwanguyira okutegeera nti ono omukyala nno ndi ku kifu. Omukazi okubeera ku ssimu oba omusajja all of a sudden ng'obwedda musirise n'abwatuka n'aseka nga naawe tasekangako naawe bw'atyo. Anti abeera alabye akantu ku social media maybe. Olina okuteekawo ekibuuza. Social media kyeyo gye mutalaba mwenna ate mwagala naye mukwano gyange olabe kano. Lwaki yalina kubwatuka yekka? So kubwatuka yekka nagwo musango. Asi musango. Naye wategeddeko lwaki abwatuka. Bw'avudde mu kubwatuka okwo ku ssimu afuzeemu alina kyakugambye. Akazi bamanyi obikosa nga muli mu lusirika kati olaba omanyi n'olusirika bino obulwanya entalo. Omanyi n'olusirika. So ate abantu abamu nga temumanyi kwetonda. Abantu abamu bwe tukula tumala ne twefuulanga be baabajja mu mayinja ne bw'osobya tosobola gamba munno. Bamunange nsobeza ensonyiwa kiggwewo ate namwe mwagala mustandikire we mwakoma nti akuba muyina ssente ate namwe abakyala omusajjawo ate namwe abakyala omusajjawo n'asobya oba n'akukola ekikunyiiza n'ogaana okyogera gwe n'ogamba abantu mbu nze nsirika busirisi yamanyi ogenda kupayiringa ebizibu mu mutima gwo obusungu endwadde ezitawona bikutuuke wano. Just imagine you talk to someone ojja kutuuka ekiseera oyabike. Kati defensive talk teyamba. It's a two-way traffic. Most men actually have a problem of ego. Kati ebyo ebintu tebikola. Ebyo tebikola. Olina okutegeera nti nno nsobeza era nokkiriza ne weetonda nti osobeza.
era bw'omala okukkiriza nti osobezza kisalira amagezi. Okusirika nga waliwo ensobi munno gy'akoze n'ogamba sijja kubyogerako tekisolovinga kizibu, osigala opayiringa kizibu ku kizibu, so nga ekizibu bwe kibeerawo oba ensobi ne mugyogerako mugisalira amagezi nesobola okuggwaawo. Singa muba mukkaanya nti onakkiriza nti ndi mu nsobi naawe nokkiriza ensobi eyo. Kyekimu ku bintu ebisinga okugonjoola obutakkaanya obubeerawo mu baagalana. Abakazi okudinayinga abasajja sekisi mbu ku lw'okubanga yakunyizizza, oyo omusajja oba omwongerayo bwongezi kuwenda bwenzi. Obwo butemu kati bw'omu omusajja sekisi oba okulyetiiza obutemu mu nnyumba. Ate bakugamba nti obusungu bw'omu maka bwonna bugwera mu kisenge. Tojja kufeekinga. Okay. Kakati time eyo erina kubeerawo myezi emeka? Kati gwate ogenza otegeera. In fact ndowooza bukyanga oyogera by'amagezi guno omwaka bukyagutandika kino kye kisoose. Okitegedde? One day is enough. Vaawo okwo okomewo mutereeze ensonga eyo. Ekyo kibeere nga kiwedde. Si defensive talk. Defensive talk doesn't solve anything. It's just a wastage of time. Ndowooza tubasiibulire wano olunaku olwaleero. Mwebala okutugoberera n'okutulaba. Ebigambo byonna bye twogedde amagezi agasingawo osobola okugasanga mu bitabo byange byempandiika oba n'onkubira essimu n'obifuna oba bikubira bina oba dodo oba genda ku radio 4 naye ennamba y'essimu ogijuwe ojja kubisangayo. Ennamba yange y'essimu ey'omungalo eri 0393 2465 eya WhatsApp eri +256 706 438854 oba ojja kunfuna nkuwa ebitabo bingi batakyabwa ennamba ye. Ennamba ebadde biweddeyo. Sho ewedde tugigadde tujja kwaniriza ebibuuzo ndowooza ku sheddako. Ate sheddako leero twetololedde nnyo ku boy child. Sheddako tugenda kuba tuyamba baana bawala okuvunnuka abayaaye n'emisege gy'abasajja. Okitegedde? Ono bannange mubeere bulungi. Gwe teekawo sawundi bagirya. Sawundi bagirya. Motivation bikigireke eyo. Bantu balya mirambo onyumya motivation. Independent life. Katabo ko kaako.